Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo nti gwe nalotanga kati nsula naye bannanga omwana nsula naye ejjinja ery'omuwendo linoonyezebwa yeggwe oyo akufuna aba yesimye nze n'okukufuna nali namukisa okukufuna Sarah Nambi Lydia Nance yafunye Dr. Simon Mukisa era ddala wa Mukisa nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole mu programu yaffe eyo Okwanjula n'Embaga ngerebeerawo buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 osiibye otya kansibira oli bulungi bannange nga tetunagenda wala nsaba onzikirize njagalize muwala wange amazaalibwa amalungi ebifaananyi byebyo obiraba ye Princess Wedlin Joy yawezeza omwaka gumu yo yabadde ampisa freshest nakawere oba nkyali freshest simanyi naye nga yawezeza omwaka gumu banaye mwebale kumwagala mwebale kumusabira wedde abantu bambuza nti omwana omuwaaki omwana omuliisa ki omwana muyonsa omwana muyonseza ddala n'omunnange nolwekyo Wedlin Princess Joy Nakigozi, happy birthday to you from your lovely mummy Sharita Mazima Wanvu and your lovely daddy Mr. Jeff Kawesa. Sinzide waneno mu Sharitas by the world ngira bwolaba ndi mu gown section muno mubeera mu gown ne changing dresses ne maids dresses era munange nga tulina ne gomesi wamu n'okubeera nga ate ne saloni ekola ku bagole nga bwe tugenda okulaga nga tukoze ku mukyalo ono gwe bayita Nambi Sarah Nas era nga muneetegeka omukolo gwo gwonna ne ba student tuli mu kubaaniriza ab'ekisulo muli mujje musome ebyenviiri tutikira n'abaana baffe Njovu Junior School gy'oba otwala omwana gy'abasomera ate era nga n'Enjovu Estates wali eri Nansana ku kizimbe kya Nansana Business Center gy'oba ogenda mukwano obeere nga weegulira akataka mu nsi muno okubeera nga toyina ttaka simanyi kiki oba oliko ate nga ewa Njovu sirya bbeeyi osobola n'okusasula kibanja mpola Enjovu Estates wali eri Nansana negamba Malakai Ecology yo gyerinnyo okubeera nga ate munange osobola okufunirayo honeymoon oba wedding reception Malakai Ecology esangibwa Kitende essimu yaabwe kweri so osobola okubeera nga ate obakubira kugamba nti mukwano tugenda kubeera nga tukutusaako emikolo ebiri tulina Ombaga n'Okwanjula naye nga kulo tugenda kusooka na Kwanjula nga tugenda kulaba omukyalo oyo omulungi small slender Nance Sarah Nambi ng'agenda n'omwami we Dr. Simon Mukisa baakabinyo wali eri mu buwenge mu Busoga naye ng'omukolo gwabadde buyikwe buwooya mu maka g'omugenzi Tenywa maama we ye mukyala Namuddu omukyalo ono twamukozeko enviri ne makeup fa bamwambaza ne gomesi ate fa bakoze ne cake twabaddewo nnyo obudde bulwafuluma ne tumukyusa abaana babuza ne tubambaza kwegamba banaye twabadde wali ne twefuga omukolo ne bagamba baani bano abakola obulungi bwe bati ne babeerawo okuva ku mukolo kuva ku ntandikwa mpaka gye gwaggweredde bannange nga yefa aba Sharitas by the world naawe osobola okutwesiga nojja ne tukukolera ku mukolo gwo era ne benkola nabo bonna bannange Roni ngutumiddeko nnyo Teacher Barbara ngutumiddeko nnyo na bonna Shafik n'abala bonna be tukola ffenna Francis Sumaya Teacher Scovia, Gracie, Teacher Sarah, Metron, mwena mbatumiddeko ne ba Sharita School of Beauty. Katulayo omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo mukwano eno yo program Okwanjula n'Embaga. Love is something that you can stop. It is just a call away. Chosen make it sing for them. Njagala fina kwamu sagala nabalana mutima gwange simu yabayaba siringa bana balala Katonda bwe yatonda ebitonde yatonda omwezi gumu mwatyo era nange manyi yakutondera omumu bambi manya abasekaterazi balyake babi tawuliriza be my witness olobiranga omwana omuto bwakabirebere
omanya wendi mukwano to fulfill your desire. When I lotanga kati nsula naye banago mwana nsula naye. When I lotanga kati nsula naye omulungi ono nsula naye kinjera muwende linonyezebwa yegwe oyakufuna abayesinye nza okukufuna nalina mukisa okukufuna tebyali byangu lugendo lw'omukwano si lwangu bandi bakaba abalala ebibondo bacyanyiga abamu babakwawula abalala emitima bagimenya naye nze byo babiponya oh baby kati mpulira biwulire. When I lotanga kati nsula anebuzo nakunonesa lwali kyokundaba nga nesuza okweyisa bani banyanika ku mudala switi n'opakiriya n'etwala nabawonyenese ku matala ompadde eddala okutunamba nga nasiimye empaka z'omukwano gwakubeta nga nasiimye nga nasiimye ensi y'abantu tegwasirera nga nasiimye omyomukwano basize babi okwata bulungi romantically I want to say specifically oli magically wotashinga kufiringa wakekuka oli mutendeke sibyagetse nawanika wako tata wanje ati mbadde enfulu mugendo ate kiki nsanzeewo abagenyi ate nga bambadde ngaffe abagenyi betwabadde nabo tubasiibudde munnange tata abalala ababadde balina okuba wano babadde bakutuuka ssaawa 5 baneeno ate banjawulomuuko bambadde ngaffe tata bo baliko abakulembedde tata wempisa yisa amaaso ndaba asolobye waali abakulembedde wali waneeno ompeera akadokooli baba nefe batabani ba gawune nga tuveere mu bwakyabazinga bwa busoga tutambulire mu nniriri nga buli muntu alinze mu nkono ya mwine ensonga eno nkulu ino tujambaire bukanzu kubanga obukooti bwenuka muzeeyi wendi kwogerera dakiika eno twesimbye tuloti miti gy'amasanyalaze wendi kwogera muzeeyi tugobye bumale anti obusonzi bwekuyongola muzeeyi kodi kubanga olunomo nga lukuwayibwa tuwetaaga mutungo oli wala kubanga oti oli kuyomba leka tuyinjire awo tandika okuba nga tambula kuwa nsaba okkiriza ensooka enkomyewo abaana bange ba weewaawo kutwale ku kiddako waza mutewaana
Busoga tebengerenga ensenense. Omugolo tukwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo n'okwagala kwo kubanga okkiriza abaana bo okutambula gye bavudde yonna ne batuuka wano mutasomoka ogw'obulamu olw'abaana bo Saara ne Simon abagenda kutonda waffe okufuna obufumbo bwabwe obusooka. Kkiriza mu kiseera kino osindike Mwoyo Mutukuvu ake mu kifo kino awe omukolo guno omukisa. Tusanyusa balaba bassebo. Kale musawo. Tusanyusa balaba bannyabo. Kale. Eradde bassebo. Eradde musawo. Eradde bannyabo. Eradde gana kujja baino. Balala teyabaluma. Kuti oli kunyiga kubanga oli kuwa bakazi baino. Nze bano alikoze otya. Bakazi bwe batyo. Muzeyi mukaseera kano mugayiga nkobye. Omukolo guno guligenebwa live ku Delta. Abasawo mwebone muli ku TV. Flat screen. Mutandika okwebona. Obadde flat screen. Muli kufaanana. Mukolo guli live. Bwatyo. Tusanyusa balaba bassebo. Kale bunange. Tusanyusa balaba bannyabo. Kale nnyabo. Mukulika amakubo. Webanga eri ogwoyo nalowulira bikongo. Embuuza yo temala airtime kuteeke wali. Kyebbeeyi kiba kya bbeeyi teri dola ensajja. Sigirabangayo. Mwana iwe nkusabira omukisa ebintu byonna byonna bitama kumulala iwe abaana bosookerako babe balongo naye ate ono tulina kye tumuteekerateekera. koje ebintu bire kule Mukulu bano kye bagenda okukola nsaba oteegere wali bagenda kuzina beetoolole batuuke wooli baana bagezeyayo bagireka ayeyeero bagimpe nze njagala muteeku kyoyenda oyinza obutaagala kintu kiwangaala nnyo omusaga ono Kati no kunkutte tunda Uli wamu kuminya uchi Tagala kulira na huba Wakabira na wenguza Tolegera vigole bucho Eradde bassebo. eradde nnyonnyo eradde nnyabo Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Eradde nnyabo. Mukulika amakubo bannyabo. tutuuse Mukulika amakubo bassebo. kale nnyabo wamala self service buli muntu bakugupikinga bagambe tambula ewaffe wano tugamba Mukulu yesebo ewaffe e Buganda tugamba yesebo nti abadindako bawala bange ku ttaka sigalawo. ano mwangu Tugamba nti abakyala luzzi lwa nkoma bw'obanga tofukamire tolusenaako mazzi fukamire bagulu mukakka n'omukwano gukozesa bingi. fukamire Mulabe ekyabaleese laba nno Haji fukamire olwoyo fukamire obirabye njagala obategeeze bino wammanga. yesebo Eyes of a beautiful woman focus in man is wallet. Wano olabira omwami aleka akameeza leka mazoyi basooke batuuse byembagayire baweene ebyabo musooke mukole eki matuuse bakuguwa situla batuuse ekirabo muwe ekirabo musitule muwe ekirabo musitule mugembe kumukono musitule musitule ono olabira nga yagambye nti kino tazaalangako omwana najja oyo yagenda okubeera leezibandiwo. Sigadde mu bbanga Nambi manya Nomuntu kemalira kendowooza n'omutima gwange Musooke tukakale omanyi ewaffe tugamba funa oyo omutwaleka Bansi okubalaba bannyabo
Nyabo. Kale. Eradde banyabo. Eradde nyabo. Eradde basiru. Eradde. Kulikama kubo. Atwidire mmotoka buli gy'oli banane ne yaife. Omanya hali yazinywa nnyo. Noonya ka pick up koko. Mukulu mpeerezaayo waliwo afikidde. Abe. Mpeereza tawunikirako. Ali wafikidde. Oh. Enda mwana je tawunikirako. Eda. Kidi tawunikirako. Lwaki omwana ng'omulabye ennaku? Atuuse. Tawunikirako. Nze ayogera kati. Omwana ngaali. Omwana oyo wange ddala. Akataka ke tekaliiko nkaayana. Olina eddembe osasulako mu kibanja mpola. Tumale tukolera endagaano otwale. Tawunikirako abise n'owuwe tuusa bwakirabo oje tutondesa buzibu nize nkuledde. Era omulungi okkiriza ne bamukuzzaako. Mwena kundesa buzibu. Kukola abasebo kale muko sanso kwa abanyabo kale muko eradde basebo eradde muko eradde banyabo eradde nnyonnyo okulika amakubo amina ebale kujja kwatutuuse waliwo ssebo waliwo alumbye simanyi oba onaamalako. This is Hope Sounds. Uganda wano twalinawo coach wa Uganda Prince baali bamuyita OT. OT yatendeka Uganda Prince ebbanga dde. Wabula yali akyaliwaawo bwati yagala nnyo ekimu ku bibuga ebiri mu nsi za Africa. Ekibuga ekyo kya Senegal. Ekibuga ekyo bakiyita Dakar. OT yabeerawo ebbanga lyonna. Yatuuka ekiseera ne tumugamba nga OT lwaki tetugattaga tetugaa nti OT Dakar. Mukulu otulabyeko nnyo. Twogedde bingi. Olidde. Onywedde. Osolozeza n'ettofaali n'olyeddiza. Era nti akwangaza ki? Ensonga eno eri mu iddiini y'abamu n'obuwangwa. Mpulira. Lwali olunaku lulala twali tugira okusaba mu kanisa wali ku St. Peters nga Reverend Lulabala n'alisabisa. Twawulira ekigambo kirala ne kibayingira. Yakoba ebigambo bino ng'alisa mu Yeremiya. Yakoba ali muzimbenga amayumba mugasulengamu. Mulimenga ensuku mulengamu amatooke. Era yayongera ku ekigambo Yakoba muleka abaana abaweza emyaka 18 nga balenzi. Lindako. Yabyogera mu lubuulira lumu. Tuliawo owulira tulikuwulirisa. Genda mu maaso. Yakoba nti tuwe n'abaana ab'enajja bafumirwe nga beebuwenga bagayiga. Ndiwulirisa. Lindako. Twakoba nti ensonga y'abantu bateeka okuba nga eri mu igunga. Banga olwebayera engulu Yakoba nti gaalo. N'olwebayera engulu Yakoba nti booyi. Twajjayo okubona ng'aliwo omukyala mulala. Mweru ti mweru. Mwerugavu ti mwerugavu. Mumpi ti mumpi. Mulungi ti mulungi. Yali awo timunenene. Yakoba nti ensonga eno endimu nenga esobola okutukibwako. Yakoba nenze senga. Twamubuuza nti senga owaawa. Nenze senga ow'ekyabakuza. Senga ow'ensonga. Asengeko ensonga. Edd'omulera muzeeyi. Yatukwani muzeeyi mujamwagaana. Mujamwagaana ng'atele ku ekooti eriyo ti ya papa kooti ya papa. Muzeeyi lwali otegeere ng'olina ekooti tala yokka kubanga senga enjogera ku siike. Kutubanga twenyimawo muzeeyi. Mukulu. Walampa by'onaasobola. Muzeeyi tuli ku nsonga ndala yo. Walampa by'onaasobola. Otyo. Senga ayogera ebigambo bino. Yakoba ne mulatuuka ye muzeeyi. Ate ababuuza ebibuuzo nga bingi si bingi. Mpera mmanga mwena okuntuukako. Nze natuuka navaayo enalinga. Naira mayumba ndi madinisa zoni senga yendi kwogera ali mwidinisa ali chibona Yakoba tali mwenda okuntuuka kuwano mbwicha bala Katuma Sport Center abaleetera emizaano bayita kuntuuka Katuma anatuuka wano senga nalina ensonga etu Katuma Sokoti
okyalaba okwanjula n'embaga.